Ng'asinziira mu lukungaana bannamawulire ku kitebe kya Poliisi Naguru, omwogezi wa Poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezza nti baafunye okwemulugunya kuva mu bakungu ba gavumenti okuli Spiika Anita Among ne minisita omubeezi w'amayumba Persis Namuganza ku bantu ababalondoola. Kituufu nti emabegako twafuna okwemulugunya okuva eri ofiisi ya Right Honourable Speaker wa Parliament ng'eraga nti mulimu abajja bamulondoola. Agamba basazeewo okwongera okunyweza ebyokwerinda byabwe awaka ne gye batambulira. Obukuumi obw'oku lusegere, obw'oku maka, obukuumi obw'oku mulimu obukwatagana ne Right Honourable Speaker bunywevu bulungi nnyo. Ku nsonga ya Namuganza, Poliisi ekunyiza abakuumi be ku nsonga lwaki tebakozesa bukugu okukwata abaali bamulondoola nga bali ku boodabooda. Abazigu ku boodabooda babiri bakasuka omutayimbwa ku mmoroka ya Honourable Minister Namuganza okunoonyereza kuli wansi wa Kira Road, era nakyo tetusobola kukigayaalirira. Twasobodde okusisinkana abakuumi be abakonvoye nga tulaba lwaki tebasobola kukozesa bwangu. Ekisooka bakwatibwa. Enanga agamba nti Ssaabaduumizi wa Poliisi Martin Okoth-Ochola akubiriza abasirikale okugoberera ebiragiro by'abasawo omuli okunyiikira okunaaba engalo n'okulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'abasibe n'abantu ku poliisi, so nga mu bitundu ebirimu obulwadde abasirikale basabiddwa okwambala masiki buli we babeera. Olw'okuba nti tufunye buto ate ekirwadde ekya Ebola mu ggwanga, ebitundu ebikyakoseddwa byebyo ebitundu ebiri Mubende, ebiri Ekegegwa ne Kasanda. Amyuka omwogezi wa Poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukungaana agambye nti Esther Nancha ow'ekikuba nkima mu mukono eyatta abaana babiri mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga yakkakkana ku musibe munne ng'ayagala okumutta era banne be baabataasa. Ffe kye tulowooza nti omukyalo ono ayinza obba nga tali mu mbeera ze entuufu mu mutwe, era abakugu bajja bba batuwa alipoota eyo gye tunagisa ku fayiro gye tuli mu kunoonyerezaako, tegeeze bonna abekikwatako okusinziira ku kye tunaaba tuzuddeyo. Agambye nti balindiridde ebinaava mu kumukebera mu ddwaliro e Butabika. Iyo Poliisi y'ebidduka yakola ekikwekweto mu bakwatidde emmotoka za gavumenti 33 n'ez'abantu ba bulijjo 7 lwa kuvuga bubi n'okukola effujjo ku nguudo. Obutala n'obugombe nti Poliisi yakubakwata olw'okutaataganya eddembe ly'abafu. Ze bayita funeral homes mu Luzungu gye bakolera ku bafu, mmotoka zammwe tezirina kuba na kitaala, tezirina kuba na kade. Mubizikize mu bwangu obw'ekitalo ne tunakwata mmotoka ezo kuba ekikwekweto kitandise leero. Muteteganya eddembe ly'abafu, mbaterako obugombe, oteeseeko ekitaala, ddala omufu alina emergency ki. Sulaiman Mutebi yakusakidde Grey ino.